Abeere n'obwannannyini ku ttaka lye mpozi nga yalitunze nga yeeyagalidde. So, my brothers, my sister, abooluganda, pray for President Museveni. Musabire omukulembeze w'eggwanga. Pray that God may continue to give him courage. Mukama ayongere okumuwa obuvumu and wisdom n'amagezi to fulfill his visions for this country. okutuukiriza ebirooto bye eri eggwanga lino. The president is for the common people. President w'abantu aba bulijjo. When we were not allowed to pray, nga tetukkirizibwa kusaba, we prayed that God should give us a God-fearing leader. ne tusaba nti Mukama atuwa omukulembeze atya Katonda. I know. Nkimanyi. Not because I'm a minister in the President Museveni's government. I know President Museveni is a God-fearing leader. Sikyogera lwakubanga ndi minisita mu gavumenti ye naye President Museveni atya Katonda. He has built churches. Azimbye amakanisa. He has given vehicles for churches to do pastoral work. Awadde abasumba mmotoka okukola omulimu gw'obusumba. He has given money. Abawadde ssente. He has rebuilt and renovated Namirembe Cathedral. Yazaawo Namirembe Cathedral. He has rebuilt Namugongo Mater Shrine. Namugongo yonna. Every bishop gets facilitation. Buli bishop aweebwa emmotoka. That is unprecedented for any nation leader all over the world. President Museveni is number one. President Museveni namba emu. Let us pray for him. Katumusabire. Hallelujah. Kama yebazwe. Kati ebyo bimaze. I have finished that. Now, okay, let's take a moment, Pastor. Kutwale akaseera. People want to pray for the president right now. Right now, Pastor, come and lead it before I get to the next one. Let us raise up on our feet. Give me a microphone that is clear. Oh, get me that. Listen. Kambabuli ekintu kyendabye. I have seen something. Tusabira president naye nammwe mbasabira mufune ku mataka. We are praying for president, but I'm praying that you also get land. Mumanyi lwaki abamu bye twogera minisita byayogera tebibakwatako? Do you know why some of you, what we are talking about and what the minister is saying doesn't concern you? Mukyasibiddwa omuzimu gw'obwavu. You are still bound by the spirit of poverty. Tosobola kubeera mu ttaka nga tolina ttaka. You can't be on land and you don't have land. Temumanyi nti bayingirira famire ne batemaatema famire namba lwa ttaka. You don't know that they invade a family and they kill everyone because of land? Nze bwe nali sinnagula ttaka, before I bought land, nali simanyi minisita byayogera. I didn't know what minister is talking about. Okuva lwe nafuna, by the way, bw'oba tonnafuna ssente, if you have not yet gotten money, budget y'eggwanga tekukwatako. You are less concerned about the Uganda's budget. Bw'oba teweewolangako mu banka, if you have never borrowed from the bank, toyinza kumanya kikitegeeza nga banka etwala ebibyo. You don't know what it means when the bank is taking. Mumanyi lwaki ku gataliiko enfuufu munyumirwa amusazeeko obuniikini? Do you know why you enjoy Yaskati's thing? Bwe batuuka bino bye bifudde mu by'obutale ngo gakyusa. If they say this is what is coming from the markets, you say change. What the minister is saying, minister kyagamba, mulina kati okuddayo mu homework mukule. Kankiyite ngambira muno olina okuddayo okule. Tell your neighbor you need to go back and grow up. Bishop Minani sebo atuwadde ebisumuluzo bisatu ku makya. Bishop Minani gave us ekimu ku byo, one of it is knowledge. Kumanya. Bw'ofuna okumanya, if you have knowledge,
Mukitegera kye ŋŋamba? Do you understand what I'm saying? Kati gwe obugagga bw'omanyi mmotoka. For you the wealth you know is car. Tomanyi nti esobola n'okupaakinga wali trailer n'egiyingira n'egisaanya. You don't know that the trailer can take it off. Naye teri bugagga businga ttaka. There is no wealth more than land. Lwaki olutalo olusinga obukulu lwa ttaka? Era bwe babanga bakuwa obugagga tosabanga mmotoka, osabanga ki? If they ask you for what kati you want, kankubuulire ask for olw'okuba land. nti temubitegera, nze sebo honorable nina amataka kuno. I have land. Ne bw'oba oyingira ndejje ninako ki? Amataka. As you enter Ndejje, I have land. Ne muno mu ndejje ninamu ettaka. Even this Ndejje, I have land. Toyinza kitegeera, juzi omusumba yampa ploti y'ettaka e Gayaza. Recently, the pastor gave me a plot of land in Gayaza. Ettaka eryo yaligula obukadde 80 million. He bought that land 80 million. N'alimpa. And he gave it to me. Naye of course abaana bange bo baalabira ddala nga just balaba mpaanyi wali. My children just So saw. nalina obbatuuza mbabuulire ekivudde mu ki? I had to sit them down and tell them. Obugagga bw'omuntu babubalira ku ttaka. They measured Kimuŋŋambireko someone's nti wealth eno on land. wazzemu empowerment conference. Wazzemu conference ya kunyweza. Bambi ngenza okulaba ng'eriyo n'abasumagira. I even saw those Singa babagambye nti President Museveni abawadde mwogo ow'ebinzaali ow'obwereere, enduulu yandibadde wano nnene. Kati ŋŋambira muno, kola bw'oti, ŋŋambira muno situla ku level. Tell your neighbor, raise the level. Mukoneko mukubeko n'oluyiikukiriza. Situla ku level. Raise the level. Essimu gy'okutte eyo yaseereza. That phone that you are carrying, Tolina bugagga bwonna, actually akomanda zikunyumya. Abantu bakwata essimu. people carry phones. Okitegeera? Abantu bakwata ki? People carry Essimu. phones. Nze nkutte essimu yange yiiri, oyinza ogitunula yiiyo. You can look at Very my phone. simple phone, yiiyo. Kali gwe bw'ogiraba ne kava yaayo olowooza nkutte yiyo. That's an original phone, 3 million. Ya bukadde busatu Gw'okutte ya mitwalo 2 ye gawera ya 15 musumba ne kuloni ofuna ne 15 eriyo ne looni y'essimu. kuloni. Kati tokimanyi, kankutangaze, kola bw'oti, gamba level. Just say level. Emmotoka minisita mwajjidde. The car the minister came with. Eyo emmotoka si ya mitwalo. That car is not for Okitegeera? cheap. Eyo emmotoka esimbukira mu bukadde 700. It starts from 700 Akubye million. endoolo, kati olombaggula, kola bw'oti, level. Someone say level. Kati omukulu akubuulira eby'ettaka. The man is telling Atudde about ku that. miliyoni 700 ze zimutambuza. He's just seated on 700 million. Mukwate omukisa buulira oweewo mugambe jjajja wange ezaazirina. Tell your neighbor has that. So kati bwe tutagula maaso gammwe If we don't open your eyes, nti omugagga yenna ku nsi abeera naki? that every one person has land. Wedda mbasuubira okukwata peni I owandiike. expected you to get Mwabavudde wa musumba those of you wali from pastor. musumba abadde n'entalo z'ettaka. Pastor has been having. Nakati zikyakola ki? She still Era has. sebo honalebo oze wano maama oli n'agamba singa musumba yabadde wano. If pastor was here, Bishop oli yavudde Tororo ku booda bwe yawulira nti honalebo Mayanja ajja wano n'agamba nina ensonga zange ez'amataka. Kakati gwe Pepi olowooza mwogo wa bunzaali. maybe you are thinking about that customer. Njagala ove wano ng'obugagga bwe bukoze butya? I want you to leave. Tokimanyi nti olwaleero otudde wano oyinza n'obutamalaako kusoma singa babagoba ku kibanja okwo kwe mutuula Don't you know olwaleero. that you may not finish school? Enjuuyo gy'oliko oyinza okulowooza mulina ettaka. Waliwo obufere eyayitadde manju ettaka eryo lirye ng'agenda kubasenda There mwaka is a guno. group who claims that Wandibadde awo ogamba fire. Kati obwongo obukomyewo As we kanjogere nga Pastor Bugingo. Kubira Yesu mu ngalo oba amagezi gakomyewo. Banange kambabuulire. let me tell you, Nze no conference ngiyita empowerment nakibabuulidde. this is empowerment. Njagala nga woomiridde olowooza okusinga abakwetoolodde. I want you to think beyond those who are around you. Nze nali mu P5 Me, I was nga the nze primary sekretale w'embaga mu kyaki yonna I eyo. was the secretary of the wedding. Nze buli we nnyimirira Wherever I stand, babaga omwana maki
They say that boy has. Lwaki njagala nnyo okutegeera ebisuka emyaka gyange. I want to understand what goes beyond my age. Nkondereko omugambe nti ensonga y'ettaka. Tell the person the issue of land. Eriyo n'abatalitegeera. They are those who even don't understand. Mbadde nsuubira okubitegeera wano. I expect you ogenda obinnyonnyole abeewammwe. such as you can explain to your people. Ezo engalo lw'ozikubidde. Yes. Kambabuulire. Let me tell you. Honorable okumufuna n'abeera wano. For you to get honorable here. Justice Kaweesa ngambye nkutidde. Mwerekere na nkutidde. Justice Kaweesa said I feared you. Abo basajja mulita mu conference fe tuli mu biboozi. Those are the men. Kati wavudde Lwamata mbadde nkusuubira. You came from Lwamata. Mbakuba gwe ne Seref Nandi gyekubiza. I would take a selfie. Nembaga guno omwaka temunzanyisa nnyo. I would say this year you don't talk with me. Yampadde n'ente wamma gwe kikole. This one Mukama yeebazibwe. Biwedde ono abakiikiridde. This one has represented you. So kati minisita bw'agamba nti tusabire president. If the minister says emisango n'emisango gijjudde mu makooti. Ne Church of Uganda bagiwawaabira. Even Church of Uganda. Basenda bameka abadde balaba ku TV nga basenda amayumba. How many have been seeing people being? Bameka abalabye ku baana abasse taata waabwe olw'ettaka. How many have seen children kill their father because of land? Wali olabyeyo omwana asse kitaawe olwandaweya? Have you seen anyone kill their father because? Wali olabyeyo omwana asse kitaawe olw'essimu? Have you seen anyone kill their father because of phone? Olusika basikira essimu. Can you inherit a phone? Basikira ki? They inherit land. Oba kati mukomyewo. I think now you're. So nkonera ku muno mugambe koma. Tell your neighbor come. Sijja kulawanika emikono mu bbanga. Just raise your hand. Gamba Yesu. Say Jesus. Onsasira olw'obutamanya. Forgive me for love. Weewaawo sirina ttaka. Even when I don't have land. Sirina yadde akataasa k'ettaka. I don't have any. Naye kansooke ntegeera amagezi g'eby'ettaka. But let me first understand with. Kubanga munze. Because in me. Bw'atuddemu. Oli munene nnyo okusinga oyo atuula mu nsi. Kubanga nzikiriza nga sinnava wansi w'enjuba nange nja kubeera landiroodi. Weebala olwa Honorable Mayanja. Weebala olw'omulimu gw'akola. Weebala olw'okumuwaayo awamu ne Pulezidenti Museveni balwanirire obugagga bwange. Ayi Mukama, nyweza Pulezidenti Museveni. Ayi Yesu, etteeka erijja lyesunga nnyo kubanga bandi tubadde tetulimanyi. Mu linnya lya Yesu. Kendeeza ku nnanga na kano kawulire. Listen to this. Nammwe ab'ennanga n'ab'ebyuma mubyetaaga. Even you need this. Okubeera ne boda boda toba mugagga. If you have a boda, you don't have land. You are not rich. Majority kufe. Bameka ng'ova Nansana. How many come from Nansana? Wanika. Kati ettaka eryo erisinga Nansana. Most of the land in Nansana. Minister byabagamba. Bameka bawulira ku bino omukyapa mu ngalo bitya. How many had the chapa mu ngalo? Mwerwaniko. Fight. Mukiwulidde? Fight. So tegeera gano Bayibuli gaabwe mulimanya amazima gali bafuula baki. The Bible says that when you know the truth will set you free. Bwedda tuli wano abawandiika tuli ntudde ne engineer wali akoloboza ekkalaamu. Buli kapointi akajja akola atya? Every point coming on. Kubanga yagula ku ttaka ne bamufera. Because he has never bought land. Eyali akuze ku ttaka ne bamufera ffenna tuli mu kuwandiika. Mwami Sembusi wali ndabye musumba wanaawandi. Bishop akuutiza wali. Kubanga ffe tubibaddemu. Bananyi wadde tonnagula ttaka yitako naffe abagagga naawe oligule. Bameka ng'ewammwe mulina ku bibanja. Ye kati mubyawula. Oyawula ekibanja gw'omanyi kimu ttaka kiringa omuceere gwonna olowooza muceere. So musongeyo mugambe mukulu situla ku level. Okitegedde? Muddemu omugaye mukulu Honorable agambye yayingira mu UN ng'alina emyaka emeka? 29. Kati nkubira akamwoyo obuzaayemeka okuweza 20. How many years do you still have to? Omumbuulize kati okola ki leero? What are you doing now? Mukama abanjagale. May God bless you. Hallelujah.